naye Bakaluba nali mu America ne muwandiikira ne mugamba nti oyinza okuba ng'olina ensonga z'oyagala okuvunaana mukyala Ssebunya naye omulundi guno akuli maaso mu by'amateeka yakusinze dda ojja kutuleetera obuzibu bw'abanga muli wanguzi nga bw'ogambye ng'emirimu atunda mitunde muleke akole tujja mukwata muddako n'ogwokubiri n'omuddako n'omwaka ogwokusatu gwani atafa ku ntalo nga ffe Mukama atusonyiwa ne twali awo famire ya Ssebunya Hajjat Ssebunya emyaka gye bayombaganye ne Bakaluba nze mbadde ndowooza nti ekyo kikola ki nikakati aba district namba tuli awo abasawo mu ddwaliro tebaliiwo ennaku zino bano abakozi ba gavumenti ne bwakubba obula ky'omuwaaba ennaku ezo twayagala aba Mukono Central Division basitukira mu tawuni Kiraaka naye nga District Service Commission teriiwo teeka ligamba tawuni Kiraaka emuba mu mugoba agenda mu District Service Commission era ne babawaayo emyezi 6 gyaggwako amazima lwakuba Bannayuganda tebawaaba singa semyalo yatuwawaabira ate singa kati ffe abaali bamugoba singa ffe tusasula batuuse nakumuwabwa tawuni Kiraaka bwa site mbunga ffeno tumugoba ku bwa division omusajja omuggalidde kadirisa Mukama n'amuggulira geeti ngera gwe ekintu tokitanoogamba bannange okitadde ekyo nkikoze eki kitadde abantu bonna baseke bagaye nti mulaba obukulembeze bwa Nuupu olemera otya ku mukazi nze nalisinza okuwala n'oli mukyala Ssebunya ne amulemeddeko ffe tufiirwa abaana tebalina mirimu we twaligambidde nti naffe Katonda atuyambye waliwo emirimu ejoga Mukono Munisipaali erina abakozi 5%. 5%. Inginiya w'Eggoma era ye inginiya wa Central Division era ye inginiya wa Munisipality wa District Service Commission bajja muwaayiriza mu mugambe nti Nambooze yagala bajja kuwaayiriza koli musajja ng'olwana n'omukazi bajja kuwaayiriza naye ebimu bye boogerako mu Service Commission kyekifo kye lwalonda ekya Urban Authority ekifo ekyo okusinziira ku tteeka erya section 5(4) tusi lituwa obuyinza ng'executive okukola recommendation District Council okukola appointment ne tugiweereza mu Service Commission okukola approval kyewuunyisa okulaba nga ate bo batutte obuyinza bwaffe okutulondera omuntu n'okutulagira ani gwe tulina okulonda era kyekimu ne minisita natuula naye ne mutegeeza nti obuyinza nze mbulina obulonda Service Commission omuntu bw'ajja alina okuyita mu executive omuntu bw'aba aliko ebikolobero President Museveni yakatukubira omulanga ng'atuga nti mwegendereze Service Commission abantu abatunda emirimu abasabye enguzi ku bantu abali enguzi ku bantu temubasemba bwe mpulira bannamukono nga balina embulubujju nga bakuba omulanga nga beemulugunya nga ne petition zizze wano minisita n'oŋŋamba nti ezo petition bazitwale mu courts of law omuntu omwavu owa bulijjo ng'alina omwana ng'anoonya mulimu ate omugamba agende mu kooti ekimbeeza mu ofiisi eno kwe kuwuliriza abasinda kwe kuwuliriza abakaaba kwe kwanukula omulanga gw'abantu abalina ennaku n'ennyiike nga balaba waliwo obutali bwenkanya okwagala nze nnonde bulonzi muntu bo nga bwe baga nti erinnya ery'omukyala litwale mu kanso mangu eriyise tulyoke tukuwe ne chairperson ndaba nti buba tebuli si bwenkanya n'akatono omuntu omu tayinza kuditamininga feeti ya kanso yonna ng'abantu bakaaba beetaaga emirimu beetaaga okukolwako tumaze omwaka mulamba tubonaabona twegayirira amannya gonna twagalonda amannya 4 ne gaba approved n'esigalayo erinnya limu era mu buyinza obutuweebwa era nalyo twalijjuza bo bagamba nti erinnya eryabwe lye balowoozaako eryalondebwa mu Electoral College
tulina okuwa obuyinza ligende mu Service Commission. Neewuunyiza ebbaluwa ya minisita bwe nagirabye engeri gye yagizeemu n'obuyinza bwe yalagiriddeko. Nze mulinze bulinzi ajja atugobe mu ofiisi muno ekifo akirangirire tulonde ssentebe wa disitulikiti omuggya, naye sijja kukkiriza buli bwanguzi bulyake na kulagirwa bulagirwa baminisita okukola ebyo bye baagala. We are under decentralization and we are serving the people of Mukono with respect and honor. Yes. Ssekikubo Mubaraka chairman w'eggombolola y'e Nakisunga. Olukiiko lwaffe disitulikiti yaffe olukiiko olugalumivu lwafunyeemu obuzibu, naye ng'obuzibu buva ku butakkaanya obw'omunda obuli wakati wa ssentebe wa disitulikiti n'omu ku bammemba eyava mu Urban Authority. Bw'osoma etteeka olaba nga ssentebe yali mutuufu nti yalina obuyinza olonda erinnya eryo, naye ate Solicitor General yagayidinze nti enkiiko z'ebibuga zaali zinoleeta erinnya eryo. Kati awo ne wavaawo obutakkaanya, naye minisita nga bwe badde agayidinze chairman ti chairman atwale erinnya mu kanso. Tulowooza nti chairman atwale erinnya mu kanso, bakansala baliyise oba baleme liyisa. Bwe liba liyisiddwa Mukono eddemu efune abakozi abasobola okuwa olukiiko lusobola owa abantu baffe emirimu. Bw'otunula ennyo kati essaawa eno omwaka gwe tumaze ogumu nga tulina lukiiko olwo tufunye abakozi bangi abalitayarinze, tulinamu gaps nyingi, abamu bafudde ng'abasomesa, abasawo tebaliyo, tebakyamala malwaliro. So twetaaga abakozi abagenda okuddukanya disitulikiti eno nga baweereddwa emirimu, naye olukiiko olugalumivu oluba teruliiwo kitegeeza tulina crisis. Kati twagala ensonga ereme ebbeera y'ani asinga, naye abakulu tubawa amagezi nti erinnya balitwale mu kanso. Bwe balitwala mu kanso esalewo oba eri appointinga oba teri appointinga, naye ekyo kiveewo erinnya litwalibwe mu kanso, Mukono esobole okufunamu, kubanga tufiirwa kinene nnyo kati naddala mu mpeereza eri abantu baffe. Erinnya Nakasi Bet Hope, Speaker Mukono District Council. Kusooka byonna twagala okwebaza Katonda atugisiza mu bbanga lyonna eryatandika paka wetuli olwaleero. Okusinziira ku Local Government Act eno etuwa obuyinza nga council okulondesa obukiiko bubeera buna era nga bubeera mu buvunaanyizibwa bwaffe nga council. Tulina District Service Commission, tulina District Land Board, tulina Public Accounts Committee, ne tulina ne Contracts Committee n'obukiiko bwonna obulala bwe tusobola okulowooza nti bujja kugatta ku kitundu kyaffe. Ekyomukisa omulungi obukiiko obusatu obwasooka obuli mu buyinza bwaffe bwaggwa, obugulumbo bwonna bukyalina bukyali ku District Service Commission era nga buli ku member akiikirira Urban Authorities. Ffe nga Mukono District Council okusinziira ku section yene ya 5 section 58 subsection C yereeta Urban Authorities okujja zituweereze member omu era gwe zaatuweereza netugenda mu butakkaanya oba butakwatagana ne ssentebe n'okulondebwa okwaliwo era nawandiikira Minisita Raphael Magezi okutuyambako tuwa guidance procedures ezalondebwamu member yo Urban Authority. Era to the best of my knowledge Minisita Raphael Magezi yatuddamu, bwe yatuddamu netusaba tutekese mu nkola guidance ya Minisita Raphael Magezi wa local government. Naye mu kanso eyo chairperson nansaba nti guidance ya Minisita teri procedure sitteeka si yankomeredde wabula balina ogikubaganyako ebirowoozo nga executive. Era bwe badda mu executive mu kanso ya December ne batwetera member ompya owa Urban Authorities mukyala Katumba Sarah nga yagenda ozikiikirira. So netuwaayo erinnya lya mukyala Katumba Sarah paka nakati wetuli.